N'omunyo gwaffe live ekitundu ekyokubiri tukitandikidde Ssembabule gye buvuddeko twakulaga nga waliwo omuvubuka ayambako banne abalina akawuka ka mukenenya okubatuusiza eddagala mu bitundu gye babeera. Kale mu budde obwo yali akozesa akagaali naye we twogerera waliwo omuzira kisa yamuwadde pikipiki empyattuku asobole okubeera nga addukanya emirimu gye. Kyaddaaki omu ku bali ku ddimu ly'okuwa abalwadde ab'akawuka ka mukenenya eddagala mu disitulikiti ey'e Ssembabule addukiriddwa n'aweebwa pikipiki empyattuku. Aweereddwa piki eno amanyiddwa nga Sekaluvu Godfrey omutuuze ku kyalo Kinyansi ekisangibwa mu muluka gw'ekikoma mu ggombolola y'e Mabindo mu disitulikiti ey'e Ssembabule. Ku mulundi guno omuzira kisa amanyiddwa nga Shati Musherura Nayeebale Namatovu awulidde okulaajana kw'omuntu ono n'asalawo amuwe pikipiki esobola okumutambuza ku buli muntu ali mu ggombolola ekola disitulikiti eno okuli Mabindo, Lugusulu, Ssembabule Town Council, Kawanda, Mitima n'awalala. Lwaleero goberera initiative n'abalala mu kitundu kino beewaddeyo ne bagamba nti ddala osaanira piki namba etuuse sebo tugikuwa tukwebaza emirimu gyo. Mu kaseera kano abantu bangi bali ku ddagala mu kitundu kino nga tebakyalina busobozi bugenda ku malwaliro ng'era kati eddagala bali baleetera waka waabwe. Musherula asiimye bannamawulire okulaba nga bafeffetta abantu nga bano okubalaga ensi embeera gye babeera bayitamu. Njagala kwebaza bannamawulire beebaasa okutegeera ate ne bakuba n'omulanga. Sekaluvu aweereddwa pikipiki n'ategeezezza nga bw'abadde atambula mayiro 7 okunona eddagala ku ddwaliro. Mbadde ntambula okuva wano okutuuka e Ssembabule waliwo mayiro 7 gyenzija eddagala. Lokodawuni ono bwe yajja nalaba nga tugenda kusanga obuzibu oluvannyuma lwa covid okuggwawo ng'ate abalina akawuka ka siriimu ate bo nga tuziika nkya naggulo. Nensalawo nti nze mu Mijwala ne Nakagongo teri kuziika bantu abo. Era tusiimidde ddala kuba mu kitongole ky'ebyobulamu wano mu mulimu gwa musawo gw'atambulirako nze ndikira yantiwe mpola mukwasaganyizaako bino tugira ne tuwukirwamu. Nze obubaka bwange buli eri abavubuka baganda bange mikwano gyange tugenda twekebeza omusaayi kubanga kati eddagala bagenda lifunira ku kyalo piki Sekaluvu agifunye tugenda twekebeza omusaayi temutya abamu mutya tibabakebera basanga n'obulwadde eddagala munalifuna butya. Ndi musanyufu olwaleero olw'ekirabo madamu Shati kyawadde mwami Sekaluvu Godfrey ow'Ekinyansi mu Mabindo olw'emirimu egyadde akola egyannakyewa ate gyakodde ebbanga ddene nga tasasulwa na kusasulwa ng'akola mulimu ogw'okutuusa obuweereza. Bya kitongole ky'amawulire ekya Soul Television Omunnyo.